Webale kubeera nga olaba Jamina TV. Kakati nkuleetedde wali akatambi k'entansinako ke ku mwana mulenzi Dr. Jose Chameleone wabadde wali e Kenya munnange ate show yatambulidde ddala bulungi nnyo era nga bw'olabaawo njegezeeko ku Dr. Jose Chameleone embeera bw'etyo update ate yetambula wali wonna. Kakati nkutte akatambi ako kubiri muganda wange ke k'omuyimbi King Saha. Life gyalimu mu Germany ate yo ndala nnyo. Jjukira nti no nagambye mwana mulenzi ono akyali wali Germany era ng'ali mu kwesettingira shows ezimu ezigenda mu maaso. Muganda wange gwe alaba Jamina TV naye nga sigenda kubeera nga ate nkulwisaawo butereevu, ngenda kubeera nga nkulekerawo kano akatambi naye nga making sure nti no subscribinga kosa n'okulayikinga wali wonna ate ekintu nekisobola okuba nga kitambulira ddala bulungi nnyo. Leka nkuba akatambi kano ate mmale nkomewo. Ebyo byonna bikyagenda mu maaso wali muganda wange King Saha anti nga bwali e Germany ndowooza lifestyle gyalimu ndowooza ogiraba okansooke nkuzumingiremu ku katono awo ndowooza olaba nga bwe kitambula. Ye mwana mulenzi King Saha wali ate e Germany lifestyle ate endala nnyo muganda wange gwe alaba Jamina TV era nga bwe kityo bwe kitambula. Nja kuba nkomawo mu maaso awo kansooke nkakuddemu ate nkakunozeeko katono ate nja kuba nkomawo mu maaso awo.